nga Museven alekulidde obwa president oba gamba nga tufunye gavumenti empya kyekiyinza okutuukawo mu ggwanga Uganda. Kuno okuteebereza kwange abantu bangi naddala nnyo abavubuka abatakkiziganya na gavumenti eno eya Museven baba bagenda kusanyuka era okumala ekiseera ekiwanvu anti nga bakkiriza nti buli kimu kye baayagala kigenda kutuukira mu gavumenti empya era ng'essanyu lino lisobola okutwalira ddala okumala emyaka 2 sinnakinti 3. Oluvannyuma tujja kufunawo ebirwadde ebipya anti bulijjo abadde ng'avujjirira aba yeetaaga okujja ssente ze bulijjo z'ateekamu nga mu ekyo balina okuleeta ku ndwadde abantu basobole okulwala atunde wano eddagala ti asobole okugyamu ssente bulijjo ze yali ateekamu n'ebintu ebirala ng'ebyo. Olw'essuubi eringi abantu abadde banaabeera nalyo mu gavumenti empya ekiddako kwe kulindira okulaba ebyo byonna bye baali basuubira nga bituukirizibwa. Wabula ebbanga lyekulungula ekisanja ekyokubiri ne kituuka awo nno omukulembeze aba alina okubakakasa nga bw'agenda okutandika okukola ku kino ekisanja ekyokubiri ng'ekisoose bwe kyali ekyokwetegeka bwe yali aseetinga ebintu kati bamuzzeeyo asobole okutuukiriza buli kimu nga bwe yali akisuubiza. Mu kisanja ekyokubiri ekituuka abantu bagenda okulaba ebintu bye baali basuubira ate nga si bwe bikolebwa tebituukirira anti nga amazima agaddala ge tutambuliramu nga tebikyali bigambo ng'omukulembeze atandise okulaba ekituufu abakulembeze kye bayitamu naddala Abafrika nga yandiyagadde okukolera abantu be baagala naye nga talina buyinza bubikola. Awo nno abantu abasinga batandika okwemulugunya n'okuggwamu essuubi awo batandika okugeraageranya gavumenti enkadde eyaliko n'eno empya gye balimu gye baali balinamu essuubi. Ekiyinza okuddako abantu batandika okwekutulamu nga baagala ate bateekewo omuntu omulala anti nga balaba eno gye baali balinamu essuubi terina kye bakoledde era wano ekitundu ekimu ne kisala eddiiro ne batandika okugobera omuntu omulala oluvannyuma okulaba ng'ebigendererwa byabwe baali baagala tebituukirizibwa era n'ogobanazaako ajja kukola kintu kye kimu era ekintu kimu kino kijja kusigala nga kitambula bwe kito n'anaddako nga singa omukulembeze ono ayagala okukolera abantu be baagala ate abantu tebajja kumutegeera ate bajja kumukyawa nga kyalina osigala okukola okusigala ng'abatambuliza ku bulimba okusobola okusigala ng'asanyusa bakama be. Eyo yonna mpitidde okulaga engeri ekintu gye kitambulamu. Abantu abasinga tebakimanyi nti abakulembeze naddala Abafrika wano baba tuseetingira buseetingizi nti tewali mukulembeze ffe gwe twesalirawo nti ono wabula muba muli awo mugenda okulaba omuntu ngazze ng'alina amaanyi era nga mulina okumugoberera obaako mukategedde simanyi naye kyenjagala okugamba nti ffe wano ensi ezisinga wano mu Africa ebyobufuzi bye tuzannya si bya levo yaffe tuzannya ebyobufuzi ebiri ku levo y'ensi ng'abakulembeze b'ensi ezo bannansi be babalonda oba be basalawo kwani asobola okubakulembera naye kati ne tudda wano kati nga zino ensi ezaffe si ffe abasalawo ku mukulembeze eki anaatukulembera olw'ensonga nti waliwo abantu abatuseetingira abakulembeze era abo abakulembeze bwe baba bayiseemu bulungi balina okutambulira ku nkwagala kwabwe. Obuzibu bwe tulina wano si bakulembeze baffe wabula sisitimu eriwo etwala abakulembeze bwe abakulembeze waffe wano mu Africa kizibu nnyo okusanga oli nga azze ku lw'abantu era ng'abantu be bamwekoledde wabula ajja ng'olwedde waliwo abamukoze ng'alina okusaavinga ebyo ebigendererwa byabwe nga singa agaana aba tagenda kumalako ate bakozesa abantu bennyini bakulembera okumunafuya. Byonna mubiraba naye lwakuba abantu abatono nnyo abasobola okubitegeera. Ategedde otegedde anyway ne kano kankayiseewo gwe abadde ayagala okugula poloti naye nga tomanyi bwa wakutandikira anti ennaku zino abafere bangi ojja kunsindika WhatsApp message kw'enamba so okuyambako okufunira poloti ate nga yakyapa